Yes mukasi akantuolekede kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye nze kikulu nagenda siina birowoozo olinga nali ngala kima mwagala wa muganda wange kakati Sweet Mula ukabale weyanda bako bwati banange Edigaro kati ogenda banange chichino Edigaro nengamba yakola atya Edigaro oyatula we bati oyasoka onawo lenzure aga namanaga banange Edigaro banange nawe wedda woli ani yabagambye okujja wano yakugambira nti lwaki menta tazze tutoyogeddeewo waliwo abuuza mbu Edigaro oli mufumba alina mwannyina ali bweru tumukime ku kisaawe Edigaro ngenda kufa akagaali teri kulinya boda nenda kumulyo kumukima ku airport oyo mwebalire ddala twagala ba mikwano mwebale nnyo sit nzo byenjogera sibiina nabiina kubasa niyo kali ennina olimba kuba kati Ediboy ayogedde buli kimu nga we Ediboy nze yantwala butwazi yali atwala kintu kyagamba tawo tugenda kulona mukyala waffe tawo tugenda mukyala waffe kati nze nga kyangamba okola nange kyenkola ki kyenkola wangamba nti kati Edigaro tuula waneeno nga nange ntuula wangamba nti kati mpozi kembadde neerabidde twali ewaka ewa mami nga tugenda kusimbula awo nga tukyali wali mu makaage ne tugenda wali okwetereeza manyi twetereeza batukwata era balina zi WhatsApp ndooza mwalabawo awo bulungi temwalabawo teakodda tateekamu opushifa ogenda labawo awo wenyini awo nga tutandika banateekamu kwekali anti ate geti yawa mwali mwagamulaba te nga kati awo nga balina emboozi egende mu maaso nedda bamikwano tewaliwo emboozi eyaliwo twali just kulya keeki tewali mboozi yali yawaka twali tutuusiza omuntu waffe mami kutubuuzaako n'atubuuzaako tewaliyo kiriyo tewaliyo esi twalya keeki yaffe lwakuba yamwe nagyerabira mu mmotoka naye nze nalya basi ama tetwalya keeki bambi yes wamma nabaliirako naye tewaliyo kiriyo okay nasiima wali awantu wanyirira anti twali twekolako tugenda n'omulungi twayambala twanyuma ndooza mwatulaba twabalaba twayambala we bali kunyirira anti nali ngenda nona banna anti nali ngenda gye sigendangako waliwo yakumbuulizaawo omugole toyogeddeewo tewali bannange mwebereremu ama temubeeranga ate bali eri ne mugamba menta gyali menta ekikulu ennaku zino ayo yakasooli ate twaga otuuka eri nga waliwo kasooli ewaka lwakuba obudde bwali buzibye
nenga bambi bamikwano mwebale kwagala Faruku mwebale kwagala Edboy balange muteke mwesala kibere balabo omuyaye kyakola balabo omufere kyakola nti ali kumulamwa bannange Katonda ono ne kibeera obuyungo twayambala butono buli obuyungo bwali butono kuno obuyungo bugenda kweyongerako obungi mazima bugenda kweyongerako naye mami we baye twagala anko yibula nalaba ku nnyonyi ekola kikulumi nalaba ku nnyonyi nze mami yantwala nendaba ku nnyonyi endaba nandaga bwe bamupakingira nga bamunona emmotoka ye wali webeera ne bagenda wali ne bamukima ne bamuleeta n'alinnya enzizi awo wonna nendabawo wonna kwegamba mami weebale mukwano baba wange ali Sudaani eyo kati nze nali sinaba kumanya nti nno obuntu otaddeyo kakatonotono baba nankubira gaŋŋamba maama muli luno konse ate nakoze eki wasanze nayogedde dda taata baba naŋŋamba muli luno konse ate baba nakoze eki naŋŋamba mami wammwe ndaba kati muli ku kisaawe konze banjawo Edboy ng'agamba Edgalo gendako ku mukutu olabe ekiriyo ngawo tuka ku mukutu banange nga tuli eri kaaga kafuuse kaaga konze mami yabikoze dda naye bambi weebale twagala maama gamazima weebale twagala tofuddeyo oba tufaanana tutya oba tuli tutya kati nange Edgalo tewafaayo n'ogamba Edboy leta Edgalo era nagamba Edboy nti mami yasazeewo ngende oba gwe weetumiikiriza nakimubuuza mu Katonda naŋŋamba mami yagambye okole ki tugende enkya seebaka nagamba nga nange ngenda wa mami Shifa oba tugenda waka oba tugenda zanya firimu oba tugenda kukola ki kumbe ngenda kulya bitafutafu wali waka wonna wali amazima gabaawo nze kuzatuuka wano eno gamazima gali kussa nze okutuuka wano nze taata wange oyafa baba wange najja nankima wano ewaka wano nantwale Nankulabe yali abeera Nankulabe bwe twavaawo nga yawukanya ne bbaawo ne tujja bwe bayita ku Kibulooka nze wenkulidde awali ng'essomero baliyitanga Lakedde awo enansana ku Kibulooka awasonga kuba kyaki ya Bugembe eri enkadde eri emmange wenkulidde okwali okugamba nti nno kati otandise okulaba ensi okusoma kuganye n'enzira ebakka sigenda lwe nagamba nti ngenda kulambula baba wange ali Kamoosha nagenda bantwalayoko lumu nentambula neŋŋenda ne baba wange neŋŋamba kati leero netwalayo nzekka olwo baba aganya okumpeerera sente zange bazimpa eza school fees nga ziwa baana be bo nga basoma neŋŋamba kangende ndope ewa baba wange omukulu yali ampeerera nga nengabeera Kamoosha eyo nagenda mu kibuga nabula nga nalamba nti nno bwe twayita waliwo ekibumbe nga kya muzeeyi nga kitudde nanoonya ekibumbe kyakola ki nanoonya ekibumbe ne kibula gamba nze njagala mazima nga wenva ndaba tewemba wendaga ndaba wemba nenkwata omusajja ku mukono ne mugamba anko wasiibye otya nti genda saba kundagirako ku motoka ezigenda e Kamookya naŋŋamba ziizaawo ziizo olaba ekipande ekyo nti ye woba olaga aga Katonda mugulu nanoonya ekipande nga wenna tulawe bati wenva wano eno ate era ndaba ekipande wenyimirawe bati nkirenga naye nenna tula mu mmotoka muli naye nga siraba kiki paka we nafuna omusajja nansaba 10,000 nankwata ku mukono nantwala mpaka ku mmotoka naye we nali nzira nayita bwayiise ku booda era nze nali nga ngende wa baba wange nga mpita bwayiise kati ekibuga sikimanyi era Faruku twatuka mu tawuni n'agamba tugenda no tugenda linnya booda konze awo tugende
ngontwala nana twagenda ogula zino t-shirt Millicent ze samuvanga wano ku kido kamukwata we bati nze njogera mazima nze sekweka nze goleti setuma kyesiri ate era oba oli aseka oba akola ki naye ebifo ebisinga kati ntandise bigenda mulwa kuba nti omuntu otandise okukula ate otandise okuba n'obuvunaanyizibwa ntandise okugenda mu bintu ebimu kati Faruku yatwalanga ndigaye katugenda wano waboda yimirira awo tutuuse ne tuyimirira nze nga ntuula naye mami yantambuza nangamba Edgalo wano eno olaba Millicent gye yagendanga ku bifaananyi konze bannange yalinga eno naye twebaza Katonda ate tukyatambula abalowooza nti no tugenda amamami otugenda tulalako ne ku beach tusaba tutwalako ku beach mami tugendako ku mazzi njaginonya mama mfulalako ku mazzi njagadde olaba goleti ku swimming costume goleti omanyi tegeka swimming costume njagala gye yeesiimidde nali mpuzeeko twali mu bino ebibiina bya Tugezaazi memba yali atutwala etwala eyo ku mazzi olaba wano we twakkiririra nga tuva eri ewuwo kino ekikuba ekyali kisigala kigenda eri gye wagamba nti neyo waliyo amazzi eyo waliyo ebyato bingi eyo gye twagenda eyo si bwe kiri tewaliyo ebyato bingi eyo eno bwe twakira nitumanyi nogamba nti eri waliyo ennyanja eyo twagendayo nga tugeze ne kalulu ka Museveni nga batuyisa abakulembeze omanyi nze goleti mbadde ndi mu bibiina birimu abantu abanene ab'ebbeeyi nzo omuntu aliyo naye era bampa ekitiibwa era bagamba namawulire manyi nali namawulire wa Tugezaazi ne bagamba munamawulire nze era soka ku layini netugenda eyo netubeera n'abasajja abalina embuto ezikoma eri abakazi balina amabina gali eri naye nga nze ndimu nze nzeke yalimu omutono amazima nze ye mutono yalimu naye nebaza Katonda awo natuukawoko kati mami bw'onooteekateeka ku ky'omumazzi ekyo swimming costume njagigula ani njagigula naye ate eyange ejja kuba ya bulabe ejja kuba bulabe kakati bamikwano naye oba kulinga bukalu ti mushifa oba kulinga kakalu ebigundi teggwanga kituufu eby'omugole weebiri era tusaba Katonda ajja tuwanguza olutalo lwe tuliko n'abatuduulira balabe ennaku ng'ebaluma naye nekino nakyo kirina obbaawo twetaaga ku buyambi bwammwe bamikwano obusepiti buno ennaku zino obeera nga buli emputa ennyo tusaba ku buyambi tiimu Ibla temwebaka muveeyo gye muli weebiguza jamu kwate ekitu kyolina okwata twagala kasente kati timu Shifa kati banange munatusonyiwa okubawo ate emboozi endala kati emboozi y'omugole amugole amaze kati kawumuddeko omugole awumuddeko bamwetaaga omulundi omulala bamugule kati wakugula kati afuuse nga Millicent tiwe yafulumanga kugula yes era kati essaawa tagala kuddamu kulabika nga waabadde kati agenda kuba mulala nnyo kuba kati mugole bumuwunya sebo navayo nga mpunya ne kawowo k'omunyonyi kubanga bw'otuuka wali kawowo kokka kekali
eno si enempewo eri si eno eri eno eri empewo ndala nnyo naye eno empewo eri eno efuuwa nnyo naye eri yalingamu akabugumu. Kaakati bamikwano tusabako kasente wabiguza jangu obuuze ku bantu okwata akatamu nga wenjogedde ku kyasente nemusirika nze timu shifa timu Ibula ayina omulwanirizi we agenda kukwata akaana akaniike mama anko Ibula bambi webale kunyuma oli simaati omanyi no nakoma okulabako ng'oli simaati ku mukolo ova kumukolera guneeno nga ate ogwetegekedde mangu bambi oli simaati nnyo Christine Nagawa atuwadde emitwalo 6 mutwalo Chairman's Bag 5 shiti mu Shifa. Timu Shifa wa mikwano gye muli. Timu Shifa. Toyanziza mama senga omulungi. 5 ja Christine Nagawa. Wewe mutyo mami Christine wali. Kujulira. Okolechi? Kubasaba mmeka ndi mose kubasaba. Nzije ba mikwano. Onnange. Mali kino bwe tuuse eri nenda baate ekintu. Obwene tundala kintu. Bannange no mukulu waffe chairman omubwati owatimu Shifa chairman yangu tubuzeeko mukwano ng'otubuzeeko nnyo jangu tubuzeeko namutegedde dda naye yamanyi okulya amakava ajje bannange timu Shifa ngenda kuyitamu n'akabakuli kano chairman wa timu Ibula kituufu ndikaawonawo abangi abasinga abantu nuulira baali bagamba nti oba nina mashini mu mubiri gwe wali wabeeko emotoka okutomera omuntu nekutomera n'ofuuka kapiira mu kubo n'obanga ovudde otomenyese kati wekinyonya wano bamu mujja kulowooza oba firimu gya Jackie Chan naye nga lyali bituufu emotoka yantomera naye ekirungi nti yanva emabega ffena twali ku layini emu nali ku piki nga ndi kuvuga mpeeseeko ekidomola kirimu amafuta ga diziro emotoka nenva emabega yes twali mu layini nga wali emotoka nga nyingi emabega naye nga waliwo drone eri kuyisa eyisiza mu mukono guno gwe nali ngenda nange okukyamirako kati nze we natuuka n'ensaawa zino ezaali emabega zimpemu kagapu nsooke nve ku kkubo neteekayo omukono bw'obeera ku piki osooka n'osaayo omukono n'osaako no indicator n'owoni nga bali emabega nti ogenda kukyama n'okendeeza speed ono gwe nalaba yali emabega wange yampa amataala agalaga nti kati tukuwadde kola ki kati nze mukuteekayo kumbe waliwo aleese wa drone kati nze mukuteekayo wa drone yansamba nga wora osamba kapiira nekabuuka mu bbanga
Mwami Ibura yanze sebo. Mwami Ibura yampa akagamba kanzizamu amaanyi. Nzikiriza nti ndi muramu ate nkyali muramu ebbanga lyonna. Amina. Ewe walemye sebo. Njagala kwebaza mwena abakkiriza nti tuli family Dundu ate ne yaronda okuwandiika obugambo buno era wemba nyambadde t-shirt eno mba njeyagaliramu mazima era wonafuna akabenjako nali already netegese ngenda kwambala t-shirt yange tugenda kwaniriza ni queen waffe member waffe mu family so ndowooza sitaani yali etegese lyayo so nebaza Mukama nti nkyali mulamu. Amina. Zewe wenamala performance nasooka nenekwatako kwetegereza oba nina egumbe limenyese oba oba nfunye blood clot era nze nasooka kugambirawo nti mulete motoka mangu tudukewa kudwali Mengo tukole scan kuraba organizo basigadde nganamu nali nfunyeko akawundu ku mutwe nga ndaba ke kavaamu musaayi n'ekigere nga kinuma nga sirinya wansi bulungi awo nendowooza nti ku mutwe kiyinza kubanga ate nyiza kubanga nfunye blood clot nti nina okudduka mpaka mu scan kuba scan ekirungi kyayo obanga okiba kizudde nga kikyali ng'ofunye blood clot bakujjanjaba n'owona naye omuntu asobola okufuna accident n'afuna blood clot n'amala weeks 2-3 nga museka naye mulya naye n'akutuka n'agenda so okusikaninga kintu kikulu nnyo so kintu kikulu nnyo era obanga oyinawo oluganda lunafuna accident n'olaba nga zimbye naye nga yogera namwe aseka namwe temukitwala nga kintu kitono kiba kintu kyamaanyi ku mubiri gw'omuntu naye ngera stiru nze nyongera kwebaza Mukama nti yankuuma nga ndi mulamu abamu bakirabanga firimu kuba webanyumiza nange nsekawo busesi ngamba kirabika nafuuka baluni kuba banyumiza nti emotoka yansabulira ng'okuva eri ewa Jajja Enoka nenzijanga nekurura mu kukuba oswi nali ne piki benkulembedde nange njiri emabega nga naye buli omu tunafena twekurura ku chorus kati wenakirabiranga jacket ginali nyambadde side emu wano wenafunira ekiwundu ku mutwe nga yonna yagwawo chorus yagirya yonna negwawo kitegeeza nti nawonera watono so n'emmotoka yantomera nayo yagwa yes kati we yagwa nejanga nayo yekurura piki yekurura njigoberedde n'emmotoka yekurura fena tukulayinemu kati wenakoma emmotoka yo neja ate nenyongera yo eri mu mwala yo neyesigala nga yeyongera mu maaso yekurura wansi so kati okuddamu okuva ku ddengulu kutegeera bali basikamu abantu nga ndaba babasika mu mmotoka eyebase mu chorus abasaabaza emmotoka ye yali ejjudde nga bavaamu bagamba omusajja twamugambye dde atovuga speedi oli kuyisa nga tabawuliriza yali tabawuliriza so abamu ensaasira abo abali mu taxi nga tebabisuubira nti biyinza okubaawo nga bwe lyaliwo ne bate nekibaawo bwe kityo abamu mpulira mulimu abaamenyeka emikono mulimu taxi weyagwira sayidi eyo
niyekurura wansi bana balinga wansi girasi zayatika kati nibajanga emotoka bakurura wansi nga chorus naye basala emikono so nabo mbasasira nnyo gye bali webanga tebaraba nigwe batomera mu face to face yenze webanga bandaba ndi mulamu sina buzibu bwonna ku mubiri gwange just nebaza mukama nti yantaasa kwolwo yampa chance kubanga nkyaliwo so olwaleero wenakedde ku makya n'agambye nti amaanyi n'omukisa gw'olwaleero gubeere gwa Boy Child. Omukulu ngambe yango amaye nze ndi Boy Child mbawadde omutwalo. So kakati Nze omuntu woba omwagala omwagala nga bwali You are not a man. You are not a man. No, I can't. ne Bible ekyogera kwegamba yagalanga nga toyina kukola ki so omusajja mugumiikiriza mu buli kimu. Ono musajja muwanguzi ono. naye era still mukyasobola so olwaleero munzikirize mbeere Boy Child sijja kwogera erinnya kati kansabe nnyo wiiki ejja nzije nga ndi okay kati sijja kubalekerera namwe Girl Child mbawadde 15,000 so chairman's bag chairman's bag n'abadde nagiwadde 15,000 so kati munzikirize ngenderaawo so njagala kwetondera mukama wange akulira Boy Child nsaba onzikirize nkomewo ewaka taata Obugalo bwa timu Ebula. Tumwaniriza sebo nsaba onzikirize nkomewo waka kibebi kyaffe kibadde kibuze kyagala fuuze ate n'ekirala
Kuba yetonze ne yeegula ne mulaba amaziga ge ng'akaaba bane obeera bakwagala bannange ate namwe gaaru child bage mwewale kubudaabuda gwe naffe twagala era bw'oddira tumanya odibye naffe twagala atwoza bye bakola luli tebabiddemu tunudde kati awo yali nsobi ki ebula kazindalo kako bannange nsanyusa okubalaba kale ssebo natutanyusa okusanyusa nnyo lwakuba senyiga nena mungi nakuli bizi senyiga nsanyusa okulaba ku Enoka oli bulungi mbadde ndudde omulaba nsanyusa nnyo ne maama Enoka ne mukyala Nasaazi nsanyusa nnyo okulaba n'abatuuze b'eddundu nsanyuka nnyo buli lwe nzija ne mbasangawo banaye mwekubireko mu bugalo tubaagala nnyo tubalowoozaako lwakuba olumu tulemererwa headboy speaker njiwulidde bangobye kuba best man ate nze ninga shifa gye batanjagala sikola ki saakuwuliddeko naawe ng'ogamba nti nedda gwe neetaaga nga best man ninze ku muzindaalo mpulire bwagamba nti wamma balimba gwe best man nenga obwedda naye aga oyo atuviire akitegedde nti siteekeddwa kyobala asitera kwagala kwambala masuuti naye nina gye mbadde mpitidde kyekinyambaza onsonyiwa okwambala obubi taata oyambadde bubi nebangoba osegeera naye nga njagala kwebaza ntuukidde mu vibe nga mpulira abatuwa ku ssente ku mukolo gwa Kabejja nani ne headboy Faruku tusaba guveemu ekisinga obulungi tubeebaza obutatukoowa kubeera nga bwe tubayita mutudduukirire mujja misinde tubeebaza nnyo njagala kutumirako mukwano gwange gwe bayita Fred yampaddeyo $50 ensonga za gaadi nga tweyansiza nnyo tweyansiza ensonga era ndowooza sente nazitaddeko dda ku ssimu so Fred weebale nnyo weebalire ddala so banaye tubeebaza abatambula naffe waliwo n'abampadde endala naye sikyajjukira ani yampadde ani yatampadde but great opportunity mwenna tubeebaza nga tweyansiza nnyo ddala banage mungere obugalo lwakubaza binusu oba tuzituume ttiimu Ebola wabyonooleddewo mutandikwa so
Amen. Tata webale kwetika. Amen. Kama mkwano. Weda bana njagala kwebaza nnyo abagreat opportunity mwebale nnyo mwebale obutatuvaamu olugendo lukyali luwanvu twagala kukyusa bulamu bwa Garden Millicent tugaziye poloti tuzimbe ennyumba then tubateremu ka business. Mbebaza okutambula naffe obadde waliwo wano erinnya lyempulira Madamu Christine Nagawa tukwebaza nziraba sente z'otuwa buli lwe tutuula tubeebaza nnyo kubanga mutubeererawo tubeebaza nnyo 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 abamu sibamanyi naye waliwo amannya g'enkwata kati ng'erya Mami Christine Nagawa n'abalala mwebale tubeererawo. Tumanyi kye tuyitamu okuvuga ne tujjayo yo Faruku lwe yagenzeyo yatidde nti wala naye kati ate saasira omukyalo ono yeerekereza najja ng'avudde buwama banaye omukyalo ono tumwongere obugalo. Nze nasazi sina nnyo kyenjagala mugamba naye always bwe mukuba akamba mugamba nti tukutunuulidde tukulaba kyemba ntegeeza nti osanga naffe lulikya ne tukola ki ne tukubeererawo otegeera chairman kuliko obulwadde kuliko accident tubyogera buli lunaku singa abantu baali bawera message zaffe tewali kintu kibi nga kkubo naye buli muntu avuga nga bwakola ki bwayagala omuntu abeere waka n'amala obudde n'anaaba n'abeera mu mmira n'akola ate kati bwakwata emmotoka naba naye obudde butukutte twanguwe naye ng'obwedda ali waka ali mu bibye okitegeera fe abamu abantu batuyita n'abasirufe bwe tuba ne puroguramu olunaku lufa n'oga leero nnina kino kye ŋŋenda okukola mukyo nga neewala okubanga sifubutuka nga nvuga ffe tumanyi n'okutta obudde personally nzita n'obudde n'ensooka ne neebaka ne nga kati ngenda kutambula kansooke neebake otulo tunkendeeremu kuba tusobola tutunula noga naye kanneebakeyo 1 hour bwe nnaamala okwebaka awo ndyoke nkole ki tambule naye omuntu avuga emmotoka asumagira ayina otulo ali ku bwangu akoze ebintu nga 10 mu lunaku kati n'atomera omuntu chairman yawonye naye bangi abatawona okitegeera ennaku ezitwali tusoma amawulire ga Daily Monitor waliwo akabenjero kaagwa saidi zeno mu Western Uganda base yagoba nita abantu bameke mabega kaawo si Western ndowooza abadde wano Kiryandongo naye baakoze report ne bagamba nti obubenje businga okubeerawo businga kubeerawo Lwakutaano Lwamukaaga na Sande naye ate obusinga obungi ennyo bwa ku Sande then ne boogera n'essaawa nti buli wakati wa ssaawa 12 ez'ekawungeezi but era omuntu akwata emmotoka n'abeera ku biiki ng'alina famire ye abaana be 4 5 n'atagamba nti obudde buba butukutte mu ssaawa eziti katulinde ziwere 3 oba okudda waggulu tutambule era n'ayagala atambule mu budde obwo obuli bize okitegeera bwe budde bw'abantu bonna ate ku weekend kubeerako nnyo abantu abatera kukozesa nnyo mmotoka abantu abakola mu zi woofiisi kwolwo lwagamba leero kantambuleko kati bavuganga bwe baagadde okitegeera then bwe boogera essaawa ezo between 1 mu 2 okiraba nti omuntu aba avuga apapiriza ayagala kutuuka wakanga ki nga bukyali kati then ne ku Monday ku makya akabonero akalaga nti accident ne bwoba oli mukkiriza njagala kikujjamu nti tezijja kubanga Katonda yayagadde
zijja olw'obwasamu bwaffe ku kkubo. Oyinza okugamba nti kati nze nali ndi mwasamu wa ngamba chairman, naye gwe oba tewali mwasamu eyakutomera yali mwasamu. Kyokka nze nayagalanga nnyo Abe Mukiibi ne Bakatolubama bwe bayogeranga kaliisoliiso nga bagamba bw'oba ovuga akukulembedde mutamiivu ave mabega muyiga. Wekka ali ku kkubo gwategeera. Osegedde gwe wekka gwe yagenda mu driving school n'oyiga, abasigadde ali emabega tamanyi, akulembedde atamidde. So katwegendereze kkubo, ne bwe tubaffe abatambula ekiro ennyo era naawe omanya nti ekiro nga bw'olowooza nti oli mu kkubo wekka, ate era n'omulala kyekyo kyalina mu mutwe nti kati mu kkubo ndi munzeko obudde buyise nnyo. Kati mwena ne mwesanga nga mulinnye nnyo omuliro ne mwekuba. Okitegeera kyobala accident says era nazo n'ekiro zihappeninga nnyo. So banaye twegendereze kkubo. Chairman wabadde lake wafunye nno omukisa okuwona era ekigambo kyo eky'omwaka guno gwa bujulizi kituukiridde. Tuwa bujulizi nti wawonye. Abantu tulina okubajjukiza nti ekituleeta wano eno buli lunaku kubeera nti era yali accident. Singa teyali accident, gaadi yali yeesobola bulungi ng'atambula ng'akola. Nze omu kubafuna ku chance n'endya ku ssente ze nga mulamu bulungi. N'abaana bange bendabira abeeyeye kichwammanga bayambala ku ngoye ze yakuŋŋaanyanga n'azimpa. Kitegeeza nti yali yeesobola bulungi. Nina n'akaana ejjo ke nanonye ku ssomero kempeerera, naye nzijukira nti gaadi yali akalabiriddeko. Ko tekakimanyi naye nze nkimanyi nti nabakyaliranga n'ebisawo by'engoye naye nga gaadi yakoze eki yazimpadde naga ibula n'ezo zitwale. So accident mbi ffe tutuula wano pozi munnanga akalungi ke twagifunamu accident nti twamanya eddundu. Yatusobozesa okumanya eddundu. Abula simanyi naye ndowooza naye ekirungi kye yagifunamu kukakasa nti yalonda bulungi omukyala tukiwa obugalo. Kubanga singa tewaliwo ndowooza accident tetwanditesitinze Millicent yaani. Omanyi weekend wabaddewo nnyo amawulire agatambula, waliwo kapa eyatulumye nnyo nga nange mwendi. Waliwo abaana nnyo abaana baakola omukolo gwa miliyoni nga 600 n'okudda waggulu. Fena ne tusaayo ne tugamba anti ffe yatulumye lwaki. Nze kirungi nkyagala, nze bwe ndaba ekirungi personally nze bwe ndaba ekirungi kinnyumira. Okitegeera kati bwe nkiraba nga kiggwawo era kinnuma, njagala nnyo abantu abali mu mirembe. N'ensi nze ndaba bw'esaana okuba nga tuli happy. Kati you look at people ng'obeegomba noga these people bali bulungi, balina ssente. Okitegeera nosanga nga waliyo omukyala gwe bajja eka baale nga tewaliwo nnyo na ssente naye nga abehavinze. Okitegeera so Millicent ze bulenda ebintu bwe bityo neeyongera okukwagala. Tukwagala nnyo. Weebale butaswaza family gy'ova. Weebale nnyo kuba buli lwendaba abantu abaawukana kuba biri kubaako era omusobya yadde tuba tetusobola kumanya ani. Okisegedde kyokka ate era buli lwendaba abeekuumye nkakasa nti ate bba ababiri bonna balungi. Okitegeera bombi baba balungi. So nze buli lwendaba ebintu ebyo ku media kuba bibaawo almost buli mwezi buli wiiki buli ki. Nga nnyongera neebuuza naye gaadi ono yalaba atya Millicent. Okitegeera kwegala obulowooza n'obigatta ne bikusobera noga owaaye kanve ku bantu babe sigenda kwagala bakoppa. Okitegeera
so naye ndowooza kyekyo mbadde njogera ku accident ndowooza kyekirungi kye twafuna mu accident nti kyatuyamba okumanya omukyala gwe tulina yaani omutuufu afaanana atya. Naye ebisigadde accident tezirina kalungi. So bambi tubasaba tuvuge bulungi just n'omuntu oyo gwogenda ottomera oba gwe byovuga ebyo ebyekisiru alina abantu emabegawe balina olabirira okitegeera. Gw'oyinza okundaba wano ng'omu bwe nti naye nga nina abantu nga 10 abanfunako then n'abantu bovuga tewali kyansanyusa. Omusajja oyo yaŋŋamba nti accident gye baakola n'abantu abali mu mmotoka baavaamu balamu. Kintu ekyo kyansanyusa nenga naye kati lowooza olina drone erimu abantu 14 bonna obakubye ekigo. Omuntu ayimiridde akulaze nti ayimiridde gwe ate n'oyitawo ng'olinga agamba nti yayimiridde talina gy'agenda. Naye ng'abantu babikola nnyo. Olaba emmotoka eri mu maaso eyimiridde gwe n'olaba nga bakulwisa n'oyagala oyitewo. Oyinza ottomera omuntu atambula oli nno yawona nti piki. Omanyi piki eyo baagikoona yadde yabuuka mu bbanga naye tebaakoona ye dairekiti kyekyamutaasa. Naye ate singa yali mwana nti oba muntu nga ye yennyini yasala nga tali ku kidduka ne bamukuba dairekiti okitegeera. So nga ate kibaawo nnyo emmotoka lwe zisibaasibamu ogenda olaba nga abantu baagala okukola ki okusala. Ate gwe ali emabega olowooza oli mugezi toyagala kuyimiriramu. So abantu baffe tubamalawo, eggwanga lyaffe tuli mu kumalawo abantu nga bafa be batateekeddwa kufa. Museveni emabega kawo yali awa speech n'agamba nti osanga Abajapaani oba yagamba nansi ki n'agamba bawangaala emyaka 80 n'okudda waggulu. Naye n'osanga ffe wano mu Uganda ng'omuntu ku myaka 42 afudde mbu kati ne baleeta omusumba mbu n'atandika omusabira n'abagamba mbu bambi Katonda yamuyise. Pulezidenti n'abuuza oba Katonda w'Abafirika aliroonire oba abeereyo ng'awuubaala ng'ayita nnyo Abafirika nga bakyali bato. Kati kulw'okuba abantu tebaagala Museveni n'ebyo ebyamagezi bwabyogera tebaagala biwulira. Naye nga yali ababuulira nti ffe tufa ebyekisiru twetta ne tuwaayiriza Katonda nti yakoze eki yakuyise bw'atyo bwe yageze anti omutonzi waffe yakola ki yasalawo. N'obuuza nti lwaki kuffe asalawo ku myaka 41 myaka 42 25 kyokka ate bali Abajapaani boza n'olaba nga abatamumanyi abasinze ennyo ebibumbe na biki ate bo be bawangaala naye nga biba bikolwa byaffe okitegeera. Ebirwadde bye twereetera kati accidents ng'ezo tuli wano lwa accident eyaliwo oba yali 2022 okitegedde kyekitubeeza wano. Sente ze tukuŋŋanya wano singa tulinamu ebirala bye tusobola okukola ki kuzikolamu oba ate singa gaadi naye alina abalala baali mu kukwatako tetubeera wano. So banaye tuwegendereze nga tuli ku kkubo tutambule bulungi. Tubeebaza nnyo mmaliriza tuweebaza nnyo abatusondeddeko ssente. Tukyasonda ssente za Guard and Millicent kyekituleeta wano buli lwa Sande. Neyanza tweyanzege brother Ibrahim mukubeeko mbugalo obulala kubanga yes kibiina kiri musaba kati ebibiina just bibiina binnabwe kati nenga mwepakira anti bino si bya kino ekyawano. Kino ekya saving group si kino ekya team project. Tulina saving group yaffe
Bagagga kwagalana beeyise. Yes. Tubiriimu beeyise bagagga kwagalana. naye already oli mu saving Ono member. Tubalabira bweru. Tubalabira bweru. Member by saving member. Ayakimanyi member. Bamwe bagagga kwagalana. Aha. So saving group, so werinya gwomoga toli mu saving group to tebakuyise. Okitegeera. So just kano kasome nti ba member abali wano bagende nga bakimanyi tujja bakubira amasimu bagambe bannaabwe bitu savinga nabo nti waliwo abatuyise. So bajja so kyekyo akazindalo ka mami kaako ningalo bazikubye dda akazindalo ko mukampadde mwebale kubaawo bannaayi nga tekoogera twagambye essaawa nnya nga tunnyuka zigenda mu nnya kitundu banaye mwebale kujja mwebale you need a speech walayisi ya leero wafuse muli nafuze mulimba naleero ngenda basaba sinnawona abuuza hedigalo nawonye babuuze hediboy sinnawona nedda tugenda banayo tuyina kagundi ka simple Christmas party tujja funa gundi Christmas speech towards Christmas kanatera after 2 weeks kandabe Sunday je twalonze that Sunday towards Christmas mujitegedde Americent watu speech ayina ebigenderako ebina okujjirako speech erike ebigambo ne actions nze mbagamba nze nsimbwe bamwe temwandinkase mboinayo speech de wala ine bigenderako bwemanze mmwe temwandinkase mwandikiwulidde for the best. Yes, we're going to have a simple end of year party stroke Christmas party stroke speech day. Speech ayina ebino baako kati bwenjogera nga ate tebiriiko ebya actions then it doesn't make sense, but actually I had to tell you about that Sunday. Today asatwe Christmas ya 25, so we have 21st. So on 21st kama mbaya ni mbaya. Yeah? On 21st, yeah, that is a Sunday. Inshallah. Transport wagena bayeyongedde nja mukuwa. Ngena mukuwa. Togenda bawo. Wabula ate wandibeddewo nga 20 tujja kujja bukyali. 20 Koza abantu mugenda mu Christmas abantu gwe nkoze eno kati nkoze ate omuntu alina vena atagende gyalira Christmas agenda kurwara ogenda lwala so fenna tunaabaawo on 21st. Please tubayise on 21st. It's gonna be a special day. Tuena kubeera ne like kind of a end of year. Tutambudde olugendo lubadde luwanvu. We need to celebrate us. So 21 come prepared. Ba members omanyi abantu abamu we bawulira nti bamanyi oyiika ku last minute. So in case they are not considered, mwego jagenda oyiteyo mukwano go neibawo mukwano ajja kujja ataswalire wano atondabe bubi. Mumanyi okubagulizaako abantu bammwe mbwe eri kikutte oba weebo watugende
kwegawa ne mufuulawo kiddukiro ne tutuuyana ne tubulwa sipeesi olwo manjogeddemu bubi abaawo bulijjo ne babulwa we batuula molwo muyise embu waliyo ekinyumo ojjukidde bwe nakusaba lisiti nayina ensonga zange kati thank you atali ku lisiti gojja kuyitayo banno nga bana obayiseemu ddiiru ojja semba nabo abantu bamanyi ebyo wane muva eno nga mutoba ne batuuka ku last minute mwagala mbajjukiza ekyekumbaga mubijjukira kati munnange oli ajja kujja agamba ayitirayo shifa yayogedde kino bijja kuba biralamuko kubanga amannya ngayina ewa online tubamanyi they are welcome katugeze nga ime bwaŋŋamba ime n'amala agamba ajja kujjoyo oluggi luggule ate n'aba online era nga tobaddeewo era toliiwo oh banange she's welcome tujja sanyuka omulaba so kati byebyo tusabe mukama tutuseeyo bulungi till then we meet mbaagala nnyo mwebale nnyo byonna buli omu kyateekamu just know we love you so much mami Christine bambi webale nnyo byonna sweet tukwagala nnyo tukusabira buli lukya tukulowoozaako mukama akutwagalire yo such an angel ye twakola kyoku like what did we do to deserve you kuba nti mukama akutuwa you're too much mami Agatha we love you so much Werowisha Canada we love you so much bonna we have Betty tuyina smiles tukwagala nnyo tuyina Swaga mama thank you so much tuyina Teopista thank you so much Shifa's Die Hard King herself mwebale nnyo Natsi nno wano Natsi atuwaddeyo n'omutwalo wano eno aguweereza Natsi tukwagala nnyo Natsi omanyi na saving a Natsi namuteekako Natsi my fan with good words Natsi my fan with good words y'omu ku abo nti bw'alabayo kyonna ekigudde ku Shifa asooka lowooza omutima gwange ndi mu mbeera kati ayina ebyo ebigambo ebimanyi okuntereeza omutima and that is how I saved you in my phone lwenkyo bwe namusavinga wuuno sikulimba That's my fun with good words exactly just not ebigambo byo byotera okumpa bitegeeza kinene ate era nyina abantu bange abamu ng'ebigambo byabwe nzirayo ne mbiplayinga nga ndi mu kaseera akazibu so ava natuwayo wano omutwalo mukama ku blessing so I think tulina bingi bye tulina okwebaliza Katonda bye tutambudde nabyo omwaka guno kubanga tukyasootula ne twerabako bwe tuti mukama atublessinze atwagadde mukama yeebale n'abalina be bafiiriddwako mukama abatunyigire ewaluma bawummule mirembe n'abalwadde abakosefu mukama abajjanjabe bulungi nnyo kuba ye musawo asinga ate ayongera otukuuma n'abaana bonna mukama abatukuumire ne bahaipeka abajja mukama abatuleetere nga mu butuufu kubanga bambi naye mukama mulungi Katonda atukoze bulungi nnyo tumwebaze nage ani kireka kimwogedde kisese ani yagamba ati ate gwe lukwatirako naye nga tubagaliza wiiki ennungi twongere osabira omugole waffe buli omu waali yafunyeemu challenges olw'ebigambo byabadde bingi surprise twagimukubye ey'essente katulabe kituufu hey kweziri ate nnyingi bamuyitaani
ye travel 300 atwadde emitwalo 25. Chairman's bag 5. Heady boy 5. Chairman's bag 5. Heady girl 5. Neyebaza bapiikinze Silivia. Twebaza. Okay. Tweyanza. Tweyanzege. Wanje Nasaze 5 transport. Isaac 5. Enoch 5. Edgar 5. 5. Kati ekyache ya Manisburg ataliiko. Kirabika waba taliiko. Kuba osobezza? Ajja gagina malazi tekeko. Ajja kiraba nti ajja malazi wereze kya Manisburg. Tweyanze. Bamuyitani? Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ajja kujera mpe message ku simu. Thank you so much dear, we appreciate. Head girl 5, head boy 5. Tuyanziza tuyanziza. Uliteba siranda. Ali ku YouTube. Thank you so much. Njirina wano mu ngalo. Kuchi ku WhatsApp yange. Eno njirina. Messages esimu nziraba tewali ndala. Sofa gye nasembye okugamba yeeyo. Mama eno kanga mubadde bubi. Kama akole ebyamagero. Newe naye. Leero olese n'owo kumugenda kutambula. Ofunye accompaniment. Naye nga ddi lwe baatambula. Ngaddi. Kubanga baba droppinga paka. Ne tubaleka mu kkubo. Tekisoboka. Wanje? Nazisangudde. I'm checking. Yes, kituufu. Kiruma magambo g'abalogo lowooza gwakuwadde lowooza kwoli
Oba mwami oba mukyala. Yosoma sebo mama. Bannaye tweyanza nnyo tweyanze. Okay. Okay, nkitegedde. God Project 2M Team Shifa bagiwadde emitwalo 2 Team Shifa. Team Shifa emitwalo 2, then Chairman's Bag emitwalo 5, Head Boy emitwalo 5 ne Head Girl emitwalo 5. Noted and clear mkwano. Tweyanziza. Thank you so much. Okay. Yeah, maze wano nenfuna clear message. Nkitegedde bulungi akyagambye. Team Shifa giwadde 2, Enoch 5, Isaac 5, Nasazi 5 transport. Thank you so much. Sibebo. Yeah. Bane tweyanza nnyo tweyanze. Tweyanza nnyo tweyanzege ate era tekwakuwe eno kawebazeeko bantu. Barahagarara. Banyabo ne basebo njagala twala guno omukisa okwebaza uncle oba auntie travel 300 mukama kumpeera omukisa wotodde mukama zeewo agaziye ensawo zo mwena abantoledde mukama abawa omukisa. Echo big boy. Zike. Alabo bugole bwe bwoma kati. Bannaye bamekwano. Anko ba mami travel. Neyanziza nnyo neyanzeege. 360 neyanziza nnyo neyanzeege. Bannaye 300 bambi neyanziza mukwano. Webale nnyo webalire ddala. Tweyanziza nnyo support yo. Bambi okoze bulungi bambi mukama akuwe kyosinga okwagala. Tweyanziza tweyanzeeke. Yes. Omugole amaze okweyanza. Bannange tweyanza ina tuwadde sente. Katonda akuddizeewo wootodde. Tukusabira mikisa gyokka na buwangazi. Tweyanziza tweyanzeege mukama akuwadde n'otwata n'otuwa. Tweyanziza nnyo ate mukama akwongerere ddala. Agaziye ensalo zo buli kimu okifune nga wookyetaaga. Tweyanziza tweyanzeege. Banange mukama abanjagalire buli kinoomu atodde. Kantandikire waggulu ku buli omu yenna atodde ku ssente weetutuulidde wano bannange si kyangu. Buli lwa Sande ne tuba nga tutudde naye nga olina toola n'owaayo naye nga boowa tobalabangako maaso ku maaso.
nga tobamanyi nga tomanyi nti bajja kuddiza bwe bati. Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi talyerabira guno mulimu gwe mukola. Musiga ensigo erimeruka mu kiseera kyayo. Naye teri muntu alibasasula wabula Katonda oyo eyatonda eggulu n'ensi abamanyi abategeera bulungi yabatonda n'abateeka ku nsi n'abatondamu ogwo omutima gwe mulina agendo basasula. Nze saala gye nsobola basabira ziri saala nga 2 Mukama agaziye ensalo zammwe mu byenfuna. Mukama obulamu bwammwe bwongerweko kubanga byawandikibwa bingamba nti Hezekeri yatuuka ekiseera n'asaba Mukama n'amwongerako emyaka 15 mu kiseera kye yali atuuseemu nga nabba mugambye nabbi Yesaya nga amaze omugamba nti weetereeze kubanga ekiseera kyo kiweddeyo. Yesaya bwe yamala otuuka Hezekeri yakyuka n'akyukira ekisenge n'atandika kujjukiza Mukama n'amugamba Mukama kati n'ajjukiza buli kimu. Mukama jjukirenga olw'emirimu gye mukola. Mwebale kutwagala, mwebale kutoola mu nsawo zammwe ne mutuwa wabula Mukama akubise ebintu byammwe bye mukola. Mirundi 777 n'okukirawo agaziye ensalo zammwe. Buli we musimba mumeze mukuze buli kimu kyonna. Buli we muteeka omukono walaba omukisa. Buli we musimba ekigere kiraba omukisa. Ezzadde lyammwe kalikungule ku nsigo gye musiga. Mukama banjagalire nga bwe mutusanyusa ne mututeekako akamwenyu ku matama. Naamwe Mukama akyusa amaaso amalungi gabatunulire naamwe musekemuuko. Musanyuke mufune essanyu erivudde ddala ku ntobo y'omutima wabula nga terivudde waggulu. Mukama abanjagalire kyokka kubanga sijja gamba nti gundi kubanga sikumanyi bw'ofaanana ondaba bulabi simanyi naye omutonzi wa byonna ategeera kye mwetaaga atandikire ku ekyo ekibadde kizitoye kyabaawewula. Mukama banjagalire. Amen. Tweyanziza nnyo. Tweyanza just kyebadde bategeeza nti erinnya kozesa weerowiisha. Kye babadde bakugamba nti gwe yeebuzaabuza. Gwe nze nga mbisoma nti erinnya kozesa weerowiisha. Kubanga bine 360 ate 1000 bannange weerowiisha ebigambo biyinza obutalaga ssanyu lye tulina ku mitima gyaffe. Suubira si nze nzeka wabula ffenna. Twongera okukwebaza. Weebale nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Ebbanga lyonna ly'obaddewo mpaka olwaleero weebale tusanyusa. Bannange mbabuulire okuweebwa kunyuma. Olina ka feeling koofuna kati nze wendi wano nze nampulira ntuyanye jaketi sikyagyetaaga kwegamba. Naye nga bambi bulungi nnyo. Bambi tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mukama ndowooza akujjukire atunule mu kuyayana kw'omutima gwo akuweebyo byonna by'omusaba wamu ne by'otannaba kumusaba. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Alright. Obadde ogenda kuneebaliza. Bambi weerowiisha tweyanziza nnyo tweyanzeege. Taddeko essanyu. Kusaawa esembayo nga meeting tubadde tugamba tukulozinge ne tusirikiriramu voice agamba nga tusirise ffenna ne tusanyuka webale kubeera weerowiisha era ng'erinnya lyo weerowiisha. Tweyanziza nnyo webale twagaliza ebirungi webale kwagala Millicent ne Gadi n'oyagala n'abantu bonna ab'eddundu ffenna n'otwagala wabula Mukama akuwa omukisa akuwa obulamu obulungi. Abeera 7 ku 7 egiba gikwekiise mu makubo go. Amina. Amina. Byakwogera oba n'essanyu bibula naye oba toyina essanyu oyogera noba nga akalediyo naye wekikusukirirako ogenda wulira ng'ebigambo bibuze. So tweyanziza nnyo tweyanzege. Amen.
Atwadde mmeka? Owa t-shirt. Tweyanziza atwadde mmeka? Atwadde 5. Yes Jalo. Kati nze atayina ssanyuka. Millicent ogambye omuntu aba n'essanyu ebigambo bimubula. Kati nze atayina ssanyu kankwogerere. Sitera kudda ku muzindaalo. Naye essanyu lyenna terisobola kunnemesa kwogera. Millicent yewe bimulemye. Wero wisha tubadde tusaba. Otwongereyo ku ssente. Munnange gwe waffe. Ze mpisa zaffe. Projekiti yo tukyetaaga ssente nnyingi. So tusaba otwongereyo ku ssente. Nkyogera nga nkigenderera nti nange bempa bongera okukola ki? Okunsaba. Mpisa z'Abannayuganda. Ate tulina n'ekivulu bakita lusekennyaamunnyaamu. So bambi werowesha tweyanze nnyo tweyanzeege. Weebale tuweera ku bantu baffe ssente. Naye okumanya ssente embi nungi ate embi. Omanyi bawa Enoka n'empulira ennaku naye kati nze nga tebampadde. Ogwaine naye nga kati mbutuufu nandiwulidde buzibu ki nga bawa Enoka. Sajja yakola ssente. Kati mpulirire ddala nga weerowesha erinnya lyange n'olirabira. Ate nze kwe ziyitidde. Kati ate no kati mbutuufu kirowoozeeko. Kakati ate kwe ziyitiddeko ezijje ku ssimu ye. Bannange ssente. Kati omuntu azeerekereza ate n'azikwata n'aziwaayo. Olaba ggwe baba tebakuwadde buwe. N'owulira n'oga erinnya lyange lwaki teririimu. Naye kakati ate ono azijje ku akawunti ye oba akawunti oba mobile money ate ye n'azikwata n'aziwaayo bw'ati. Ng'ate musanyufu. Banaye simanyi bwe tuyinza beebaza. Naye bambi banaye tumwongera obugalo. Ndaba message ku TikTok nawanga abantu babuuza musonda biki okitegeera naye ng'oluusi kuba kwebuzaabuza nga tebaagala kutuwaayo 2,000 babeeraawo muli ku biki ebigenda mu maaso. Tubeebaza nnyo abamanyi bye tuliko ebigenda mu maaso. Ne bwe tobimanyi buli otuva wano buli wiiki wabayo video at least esukka mu 2 eziraga ku byabadde mu meeting zino. Va ku TikTok ogenda ku channel bagitawe wunyisa omwagalwa awo otugoberere okitegeera olabye bye tuliko. So twebaza nnyo abantu abo. Alaba abantu abakuŋŋaanye ne baba tamanyi bye tuliko n'agamba ndabamu abantu abakulu kitegeeza balayika bali ku kintu eky'obuvunaanyizibwa. Ndabamu abaana saawa 4-5 bali mu meeting okitegeera naga ntaddeyo 2 ntaddeyo 1,000. Weerowesha challenge nze nnyo. Nange kampeeyo bamwitaani Rachel. Nange kampeeyo Rachel 1,000. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina Abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.